Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yona gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku Red Zone TV. Atanawa kubanga subscribinga kirira wansawula ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification aberenga tomisinga nsonga yonna. Omukulu Mathias Mpuuga Nsamba alabika nyina byankusomoledde benjagala okubanga nkuwa nga kirabika ekibiina ekipya kirabika nga kigguddwawo. Ngenda kusomera no tiimu ey'abantu bagenda okubanga akola nabo amawulire genjagala okubanga nkuwesawe n'ennyini ye listi ey'abantu abagambibwa okuba nti bagenda okubeera mu kibiina ekya Mathias Mpuuga. Abasinga obungi bakituumadde erinnya nti People Power Front. Ebigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omukaaga. Kakati Mathias Mpuuga Nsamba ono alina tiimu ey'abantu era babadde banjula tiimu oba organizing committee olukiiko oluli mu kuteekateeka kye bayita omukolo ogugenda okubeerayo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omukaaga guno e Masaka mu kifo ky'enzijukira obulungi ennyo kye nakutegeeza. Wabula nga tiimu eyo kuliko Abedi Bwanika ngono yakulembera kye bayise organizing committee era nga ne mu kibiina ekyo wekibanga kyakugulwawo y'omu ku bantu abagenda okubanga batambulirwako ensonga nga mu budde buno wetwogerera ye chairperson organizing committee ey'ekibiina kino ekisuubirwa okubanga kigenda kubanga kiggulwawo. Ngenda kusomera amannya ag'abantu abamu ogenda kwewuunya abamu tojja kwewuunya naye nga gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV kyonna kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe atanaba kubanga osubscribe nga kikole ate tubeere nga tutambula ffenna. Chairperson Abedi Bwanika bwategeezezza nti ye Omugalatiya ye chairperson wa organizing committee mu kibiina kyabwe kino ekipya. Omumyuka we ye Samuel Walter Lubega Mukaaku. Ono Lubega Mukaaku ayina ebimukwatako ebitonotono. Ebbanga lyonna azze avuganya tawangulangako wantu wonna we yali avuganyiza nga n'obululu obusembyeyo 2016 yavuganyako era avuganyiza mu bifo ebyenjawulo bingi. Simanyi oba mu kino ekibiina kyagenze anadda era abeeke walala waavuganya. Mu kalulu ka 2016 Samuel Walter Lubega Mukaaku yavuganya mu constituency emanyiddwa nga Mawokota South. Eno mu Mawokota South yafuna obululu 288 just 288 ngeyawangula yafuna obululu 1,974 teyamufunako yadde 1%. eyabawangula baali bamuyita Honorable Seguya Lubyayi John Bosco ye yamuwangula mu kalulu ke yavuganyamu mu constituency emanyiddwa nga Mawokota South. Kati ate wulira mu kalulu akaddako 2016 yavuganya Mawokota South, 2021 yavuganya mu Lubaga South. Eno yafuna obululu 719. Oyo Lubega Mukaaku y'omu ku bantu abapya abayinza okubanga bali mu kibiina ekya Mathias Mpuuga ekyagguddwawo. Naye teweewuunya abantu bano nti abamu era be babadde nga bavaayo emirundi egisinga obungi nga balumba balaba bali mu kibiina kya NUP naye ate nga be balumba n'okuvuma n'okunafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde babadde balaga nti bali mu kibiina kya NUP naye ate nga be babadde balumba Robert Kyagulanyi Ssentamu oyinza okugamba ye mulabe waabwe. Era bano teweewuunya nga be bamu ku abo abagenze mu kibiina ekiyinza okuba ekigenda okuggulawo ekya Mathias Mpuuga. Kati nno ku bano kuliko omusajja ono bamuyita Dr. Bayiga Lulume. Dr. Bayiga Lulume wetwogerera nga mubaka mu parliament akiikirira sides eyo ebuyikwe akiikirira gye bayita Buyikwe South constituency gyakiikirira mu parliament ku kaadi eya DP kwe yajjira. Dr. Bayiga Lulume musajja alina emyaka gye 54 alina degree mu kye bayita surgery, musajja musawo era naye bamusomye mu mannya agagenda okujjira mu kibiina ekipya ekya Mathias Mpuuga kyayinza okuba nga atandiseewo. Mu mannya genfunyeeyo genkufuniddeko kuliko ono bamuyita Michael Mabikke. Ono naye akalulu ke yasembayo okuvuganyaamu yavuganya sides eyo Makindye East Division eyo Honorable Nyeko Derrick yamubba akalulu. Nyeko Derrick yafuna obululu 2,455. Michael Mabikke Sseninde yafuna obululu 1,452 era ne bamuwangula. Wabula naye yazze mu kibiina
ekipya ekigenda okwanjulwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omukaaga 2024. naye nga bwe nkugambye nti bano abasinga obungi ku bano b'ogenda okuwulira be babadde basosonkereza nga bavoola nga banafuya n'okukkakkanya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ate balaga bali mu kibiina kye, bali mu kibiina kyakulembera. kakati era teweewuunya be bajoyininze ekibiina ekigambibwa okuba nti kigenda kubeera nga kiggulwawo. omuntu omulala kuliko Kasirye Joseph, ono ye ekifaananyi kye kinnemye okufuna, naye nga Kasirye Joseph libadde linnya eryogeddwako ku bantu abalabika nga bali mu kibiina kino. wabula ono ye information gye muyinako yali omu kyovula nagga ebintu bino teweewuunya. abantu abamu togenda kwewuunya, abantu abamu ogenda kwewuunya. ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokuna omwaka guno 2024 yali omu ku bantu abataano abawandiika ekibaluwa ne bagenda mu kkooti nga baloopa ekibiina kya NUP nga baagala babeeko embeera gye bateekayo. baluwa yabandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi gwaku ya receivingibwa ku Ministry of Justice and Constitutional Affairs ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi gwakuna 2024 lwe bagiwandiika, era yazirisivingibwa essaawa zaali 6 n'eddakiika 4 ez'emisana. yaliko ne Simbwa Paulo Kagombe, yaliko Nkonge Moses Kibalama, kwaliko Luyinda Moses ne Omone Del Wilbert, n'omulala yali Kasirye Joseph Emmanuel. bano be baali baloopye ekibiina kya NUP kibeere nga kijjibwawo. kati era teweewuunya nga bye bano boolabye. ate era mu nsonga eno ey'okubeera nti bandiba nga be bayingidde ekibiina ekipya ekya Mathias Mpuuga, erinnya eddala eriwuliddwako ye Juliet Kakande. oyo mumumanyi oba mujjukira ekifaananyi ekyatambula ennyo, ndowooza kye kino wano yali ayimiridde naye ekifaananyi ka vidiyo akatambula eyali aweeweeta omusajja oyo era gw'olaba atudde gwe bayita Honorable Mpindi Bumaali, baali mu paalamenti naye nga bo bali mu kweweeweeta. oyo naye era ntegeddeko nti yagenda okuba nga akwasaganya ebya finance mu kibiina kyabwe ekyo oba mu lukiiko lwabwe olwo olupya. kaakati ogenda kwewuunya abamu. omusajja amanyiddwa nga Honorable Charles Tebandeke, ono ng'akiikirira abantu ab'Ebbaale constituency mu paalamenti eno 11. mumujjukira omusajja oyo y'omu ku baasooka okuvaayo n'ayambalira Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ebintu abikutte bubi ebyokugoba Mathias Mpuuga, ate ne wayita ebbanga n'ajja nga yeegayirira ate bamusonyiwe. mubijjukira ebintu ebyo. naye Robert Kyagulanyi Ssentamu tetuwamanya oba bamusonyiwa oba bamuleka. Honorable Charles Tebandeke naye erinnya lye liwuliddwako era ng'alabika yagenda okumyuka Juliet Kakande mu nsonga za finance. akiikirira Bbaale constituency nga yafuna obululu 1,275 oyo naye erinnya lye liwuliddwako. wuliriza, mulimu Honorable Joyce Baagala Ntwatwa, oyo mumumanyi era mubadde mukisuubira era nkakasa abasinga obungi temuyinza kwewuunya. Honorable Joyce Baagala mbu yandibanga yagenda okukwasaganya ebyamawulire, yagenda okubanga akwasaganya ebyamawulire mu kibiina kyabwe kino ekipya. kyokka buli lunaku agezaako kakasanga bwakyali owa NUP era mbwavumirira abavoola, naye nga amawulire gafulumye era erinnya lye lirabiseeko ng'alabika ali omu ku bakulembeze abapya mu kibiina ekipya era ng'agenda kuba yakwasaganya ebyamawulire. waliwo Honorable Lubowa Henry, ono naye erinnya lye liwulikiddwako era nga naye alina ekifo ekimu kyagenda okuba nga akwasaganya mu kibiina kyabwe ekyo ekipya ekyesinaba kubanga ntegeera erinnya gwali ku mukutu ogwa Redson TV ogenda kubanga obimanya. omukyalo ono amanyiddwa nga Honorable Brenda Nabukenya, ono naye mwali era nga omukyalo ono Honorable Brenda Nabukenya naye ali ku kaadi ya NUP akiikirira abantu ba Luweero district ng'omubaka omukyala. yafuna obululu 768 era nga kati wetwogerera ye mubaka akiikirira Luweero district ng'omubaka omukyala. kati Honorable Lutamaguzi ajja bibuulira abalala ebinaaba bisigaddeyo. kakati abo bandibanga be bakungu abali mu kisinde oba ekibiina ekipya ekigenda okukulemberwa Mathias Mpuuga ateeberezebwa okuba nga yagenda okubeera party president ow'ekibiina kino ekigenda okuba nga kijja. weebeera ku Redson TV osubscribinga tanasubscribinga byonna tugenda kuba nga tubikuwa. waliwo press conference ebadde brief byenfunyeeko nga Abedi Bwanika yasomye amannya gano era abamu n'abannyonnyola
naye kumanya agasinga ndowooza wano omunnamawulire omu kino kye yali ategeeza nti ababaka bangi bagenda kwekutula ku NUP babere nga bajoyininga ekibiina ekipya ekikoleddwa Mathias Mpuuga. Byonna binabivaayo tugenda kuba nga tubikuwa wekumire ku mukutu guno n'ebirala byonna by'otategedde ne bitannaba kubanga tukakasa tugenda kujja tubere nga tubikuwa.